mu maziga amangi agabadde gagenda maaso n'okuba nga gakulukuta nga bw'ogenda maaso n'okuba nti olaba akatambi ako. Sisobola kuwa ddoboozi olw'ensonga nti Chosen Becky we yabadde agenda maaso n'okuba nga akulukusiza amaziga gano, ate mu background mwabaddemu oluyimba lwe. Amaziga no gabadde mangi nnyo nnyini ddala, era mwana ono Chosen Becky nga bw'ogenda maaso n'okuba nga omulaba yabadde mu bulumi bungi nnyo nnyini ddala. Mu katambi kano teyakomye kuba nti naakaaba maziga kyokka, wabula yabadde agenda maaso n'okuba nga awanjagira Mukama Ddunda, agenda maaso n'okuba nga amutaasa. Takoma kubanga ataasa ye yekka, wabula agende maaso n'okuba nga ataasizaamu omutabani we olw'embeera y'obulamu gy'agenda maaso n'okuba nga ayitamu. Ojja kujjukira nti ono yagenda maaso n'okuba nga afulumya akayimba akamanyiddwa nga Ssuubi. Kano agenda maaso n'okuba nti akafulumya ng'agenda maaso n'okuba nga ayita mu muyaga ogw'amaanyi omwali okubeera nga famire ye egenze maaso n'okuba nga etaaguka n'okuba nga etabanguka, omwali n'ebyo ebyagenda maaso n'okuba nti bifuluma nti ye n'omuninkini we amanyiddwa ennyo ab'amawulire amanyiddwa nga dictator Amiri baali bagenze maaso n'okuba nga baawula. So wakati awo nga byonna bigenze maaso n'okuba nga bitambula, mwana mulala yagenze maaso okuba nga afulumya akatambi ako kegenze maaso okuba nga nkulaga ng'ali mu maziga amangi. Wakati nga bangi bagenda maaso n'okuba nti no batuuse okusaasira gy'ali olwa byonna byagenda maaso n'okuba nga ayitamu mwana muwala amanyiddwa nga Shanita Namuyimbwa. Abandi gwe magenda maaso n'okuba nga mukazi ako erinnya erya Bad Black yavuddeyo ng'aliko n'obumaasuka, n'agenda maaso n'okuba nga aweereza, n'agenda maaso n'okuba nti yaweereza Chosen Becky obubaka obukambwe ennyo nnyini ddala. Obadde bugenda maaso n'okuba nti bulaga nti ye wakati nga Chosen Becky agenda maaso n'okuba nga akaaba, ng'agenda maaso n'okuba nti no ayaziirana n'okulaga embeera gy'alimu etali nnungi n'akamu, mwana mulala Bad Black ye tebyagenze maaso nakubanga bimusanyusa ne sekusanyusa yena yadde dakiika enneemu oba endala mbuufu obwo. Mwana mulala Bad Black mu kiwandiiko kyagenze maaso n'okubanga awandiika agenze maaso n'okubanga agamba nti good morning Chosen Becky. I've taken my time to think about this post as a single mother of 4 children. I am in good position to call you a stupid mother who is chasing for clout and views in your child condition. Nti Chosen Becky wasuze otya? Ntuta akaseera kange nga sinnaba kuwandiika bbaluwa eno era ngiwandiise nga single mother ow'abaana 4, era ndi mu kaseera akatuufu okuba nga nkuyita maama omusirusiru ali mu kunoonya views wakati ng'omwana wo ali mu mbeera mbi. Instead of finding time and the right solution for your son who is fighting for his life, you're busy taking his videos and in such condition and recording yourself crying. Nti Chosen Becky mu kiseera ky'okubeera nti onoonya eddagala ettuufu ery'okuwa omwana wo awone wakati ng'ali mu kulwanira obulamu gw'oli mu kubeera ng'otwala zi vidiyo za mutabani wo mu kaseera kaalimu wakati n'okwekwata obutambi ng'okaaba nga maama. Where do you even get that time right now singa simanyi na simu weeri? Bad Black n'agamba nti ye nga maama atunula Chosen Becky n'amwewuunya okubeera nti asobola n'okufunayo akadde n'akwata essimu n'akaaba amaziga. Bad Black agamba nti ye singa yabadde mu mbeera Chosen Becky gy'alimu essaawa zino
teyandisobodde nakubanga amanya nakumanya simu weeri mu budde buno. A mother is a strong soldier who is willing to do anything for their children. Nti maama abeera mulwanyi namige era abeera omweteefuteefu okukola kyonna ku lw'abaana be. Stop recording the baby and let us find the solution if hospitals they have failed. Kindly become a witch. We do hidden things for our children. That's why they call a mother. Bad Black nagenda maaso n'okubanga agamba Chosen Becky tirekera ogenda maaso n'okubanga olikodinga omwana wo ku butambi. Leka tunoonye ekyokukola. Bwe gabanga amalwaliro gabuliddwa ekyokukola mukwano. Bwe gabanga amalwaliro gabuliddwa ekyokukola mukwano. Fuuka omulogo. Bamaama bakola ebintu eyo mu mikwesise nga beekwese. Byonna baba bagenda maaso n'okubanga babikola ku lw'abaana baabwe. Ekyo kye kintu ekituufu kye bagenda maaso n'okubanga bayita maama. Era maama omutuufu. Era erinnya lya maama we ligenda maaso n'okubanga liva olw'ensonga agenda maaso n'okubanga amaamira ebizibu byonna ebiba bigenze maaso okubanga bituuka eri ya mwana we. This generation mutama. Bad Black n'agamba nti bamaama b'omulembe guno temutamye myeyano. I pray for little boy to heal. That pain is untakeable. Bad Black n'agamba nti agenda maaso n'okubanga asabira omwana omuto oyo agenda maaso n'okubanga awona olw'ensonga nti obulumi bwalimu si bwangu era si bwangu bwakuba nti nno omuntu osobola okutwala. Wansi n'agattako nti from online parent nti oba okuva eri omuzadde owa online ye nga Bad Black agenda maaso n'ogamba nti Mama Jonathan, Jesse, Davina ne Majo. Bad Black n'agenda maaso n'okuba nti yeeyanjula n'agamba nti ye maama era okulaga nti maama ye maama w'omwana amanyiddwa nga Jonathan era Bad Black ye mwana w'omwana amanyiddwa nga Jesse era Bad Black ye maama w'omwana amanyiddwa nga Davina era Bad Black ye maama w'omwana amanyiddwa nga Majo. So Bad Black n'alagira ddala nti ye ali mu kaseera akatuufu okubeera ng'ayita Chosen Becky maama omusirusiru. Bigambo bya Bad Black nga yabiwandiise abiwerekereza Chosen Becky wakati mu mbeera gy'alimu. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo era gwe mukutu kw'oli likinga video eno mukwano. Thank you so much.